Honorable. Junior mbadde neebase ngenza okuzuukuka. Omanyi eno gye ndi ssaawa 8 gwa kiro. Canada. Nakutaddeko ne neebaka otulo ne tuntwala. Kati nkomyewo bukomi nzuukuse. Oh, Honorable gamba otya? Ndi wano Junior. Omanyi taatawo. Taatawo mukwano gwange we nali ngenda kuba kansala. Mama. Nga Tamale mirundi ne Nambooze mama. Nga be baliko. Ng'osobola otya okugamba nga be baliko. Era we wazana. Ne bw'olaba nzijja bambi nze njagala nnyo abantu abafunye legacy okuva ku bataata baabwe. Awe wazana ewammwe wa taatawo. Twayitawo nga ndi ku door to door. Aya watamale mirundi. Nga abantu we bangamba. Kati ka history yako nkakuwaddeko. Ojja kanyumizaako ku taatawo. Honorable eri mu bayimbi kati nvuddeyo. Omulamu ogwasoose gubadde gwa Ronald Mayinja kati ogongumaze. Kati nzize ku mulamwa gwaffe ogwokubiri. Ebigenda maaso mu NUP kubanga saa kutwala mu music ebya music kati biwedde. Era tudde ku NUP ne Honorable Mpuuga. Ebyagenda maaso wabiraba. Waliwo n'ebbaluwa eyasembyeyo okujja nga bagamba Honorable Mpuuga bamuwadde ennaku 7. So byogerako ki Honorable tandikirawo omulamwa gwaffe ogwokubiri ogwa Honorable Mpuuga ne NUP. Junior njagala kugamba ekintu kino nti Omuganda yalugera nti gyotega amaggwa gy'oddukira. Ekisaawe ky'ebyobufuzi kye tubaddemu abasizeemu amaggwa yeyo gurupu ya Ssuubi Mpuuga be babadde balina propaganda gwe baliisa nga sebo bwe bakusonga mwoyo alidde be balya n'emabega naye nga be basooka wali olabye ababbi abakubira abantu enduulu babadde bakubi ba nduulu naye nga bali ba ssente naye nga bawaayiriza era be bajjajja ba propaganda asiiga enziro. Kati bwe ndaba ekiri ku kagurupu ako nfuna essuubi nti Uganda osanga enaatereera. Kubanga akakundi k'abali b'enkwe keeko. Akakundi akasiiga enziro ne keerungiya keeko. Era singa eno embeera teyalabise kyova olaba aba rule of law abawulidde nga bavaayo. Honorable aba rule of law batya? Lukwago byeyita rule of law. Tebannavaayo. Lwaki tebannavaayo? Kubanga kati kiri ku nnyama. Etteeka lyakyuse balooya abakuukutivu nno mulimu balooya Segona looya. Owulira Lukwago looya. Be bavaayo tugenda kuloopa eggwanga balyonoonye rule of law yalazeewa kati Bobi Wine ye looya omukuukutivu kati. Kubanga abakutte ku nkola mu mateeka. Era nkugamba nti osanga Bobi Wine agogole opposition politics. Opposition politics abadde ayinamu nabe namujinga.
abadde alina olumbugu naye nga luyina embeekuulo luwogana. Kati olwaleero ndowooza olabye abantu abasinga abatamanyi history kamubawe. Mumanyi bulungi nti Nambooze yali wa NRM wamu ne taata kyova olaba nkireese. Yali wa movement nga wa enforcement emukono nga y'omu ku bayiribya abatembeyi. Naye abantu olw'okuba nti kati history tebamumanyi bayina ekifaananyi kye bayina nti bo baakulanga bambi be bali ku mazima. No. Opposition eya Semwogerere ne Sebaana Nambooze n'akakundi ako tekagiriimu nga ba movement. Era we tubadde nga tukola politics fenga tuyina ekitiibwa kituwa abantu abakoze political party. Kati olwaleero bwe bayingira be basooka okunyoomoola politics ow'ekisajja kikulu. Actually abantu abatandika okujerega abakulembeze n'okubavuma Kika akakundi. Kika atandika okuvuma abakulembeze. Kati bw'obalabanga bagamba waliwo abavuma neŋŋamba ani yatandiikiriza okuvuma. Kati olwakuba bakuze ng'ate bambi abavubuka oluusi tebalina butambi obwo kubanga bwalinga already media yali ku radio aba recording radio oyo taata we yasobola okuba nga alina recording ezo abantu nga batandika politics. Naye mujjukira bulungi nti Oweekitiibwa Kyagulanyi nga yeesimbawo mu 2017 ku bwa memba bwa paalamenti nti Nambooze yagamba Kyagulanyi alina okugenda amwegayirira okumulinnyira mu kampeyini. Waliwo akijjukira ekyo? Yamugamba nti bo ba godfather be bawandako eddusu. Nti era Nambooze okulinnya mu kampeyini eya Bobi alina okugenda afukamire. Ebirwa byerabira. Naye Bobi Wine akalulu n'akawangula nga ttiimu eyo yonna temuliiko. Naye owulira abantu nga bagamba tuzimbye nupu ku ddiiru ki? Kyova olaba nkugamba nti emiti emito ekibira kisaayibwe. Emiti egyo gyonna egibadde giyina awakyama nga ffenna nange ontwaliddemu batusaawe. Tuleke generation empya ebeere nga teyina ndwadde evudde mabega. Nze siina kyenjogera kirungi kubanga sekawuka kaali kakulumye. Akakundi kabonyaabonyeza politics wa regioni. Era Bobi Wine alyokanga najja. Omanje bayita ogogola. Kagogole opposition politics kubanga ne opposition politics abadde alina ekizibu. Era njagala Junior waliwo abantu abamu abazze nga baagala okubeera mu buli gavumenti. Ndowooza bwe nakola video yange nga njogera kakundi ako waliwo abannumba ne bagamba samujumujeemu kati ate bwe bamuwulidde bye yayogedde nti mmwe aba boda temujjera kufuga gavumenti ne bwekyuka temujja kubeera minisita era ffe tujja okubeera. Ndowooza mulabye bo kye beesuubiriza. Bo balina okubeera mu buli gavumenti. Kyovola buli kibiina bakitambulamu.
naye olw'okuba bannayuganda abasinga baali nabo bankwe, abamu abadde bagoberera abantu abo nabo bankwe. Kati enkwe zaalabise baabafungudde. Tebalina kye boogera, abamu balina ensonyi. Omanyi okugamba bannange twali bambi twawuddisibwa. Junior, abantu abamu balina okuvaayo beetonde. Si bali bokka akakundi. Naye n'ababadde bababeerako nga babawagira beetonde nti twali twebase. Ne wabaawo abaatuvugisa kkono nga tulowooza be batuufu. Nze nja kwogera omuntu ali ku sayidi ya gavumenti eyo tubadde tugirwanyisa. Naye ne mu opposition baali baakolamu ka gavumenti akalala. Ka gavumenti ako ke kazze katta politics. Gwe waawuliddeko Dr. Besigye ng'avuddeyo okwogera yandibadde avaayo nakati. Eyo yonna gurupu ey'abakadde. Kale nange mwendi. Tuveewo n'obulungi oba n'ebibi byaffe. Tuveewo nabyo tusibe emigugu ffenna. Bwe tunaaba tusobola tujja kujjanga tuwe advice. Naye advice nga bw'olaba nti nno abaana obawerekedde bagenze ku mbaga ate tugenda mu bufumbo bw'abaana bo. Kubuyingira nkubanga osobola obulemesa. Nakati kino bwe kiri. Bwe kibanga waliwo generation etandise ekibiina NUP. Ng'ebibiina ebirala FDC mwe tubadde ba BDP byonna bisaanyeewo. Ate leka ebizibu ebyatta ebibiina ebirala ebibadde mu opposition. Ate leka tuleke bisengula kubireeta mu NUP. Junior ng'osirise kiki? Honorable, nze n'ebibuuzo byange bisatu bye njagala okubuuza. Abantu bye babuuza nti enkwata n'engoba ya Honorable Mpuuga gw'olaba yabadde wano eweesa ekitiibwa ekibiina ekyo. Wali olabeyo omubbi ow'ekitiibwa? Simulabangako. Omanya abantu kyova olaba nti nno Obuganda tubwonoonye nnyo nga tutambuza enkwe mu bigambo. Baali bagobye omubbi bambi abadde musajja wa suuti mumukwate empola owa jjiini gwe bakwata obubi. Waliwo omubbi owa jjiini suuti. Tuveemu twebeereremu naffe. Kitiibwa ki ekiri mu kubba? Bambi bandimukutte bulungi be babagamba oyabbye enkoko musibe nnyo naye oli mubbi wa mmotoka ate abbisa mundu mumukwate bulungi. Kati tugambe abbise mundu twandimukutte bulungi oli asooba nabbanga talina wadde akasaale n'omuggo mboyo gwe tuba tukuba ennyo. Ekyo nkizeemu bwe ntyo nti obubbi tebuliimu kitiibwa. Ekyokubiri Honorable, wabaddewo abagamba nti ne Bobi Wine naye yafuna ssente okuva mu gavumenti yasisinkana President Museveni eggulu emmotoka ye biki byonna nti tasaana naye kwogera kukulya ssente. Kati bo abatuukirivu lwaki tebaakiteeka? Kiringanga bw'ogamba nti bakutte engobbye n'ogamba n'oli yali abbye. Awo oba ne conflict of interest. Kyova olaba nti gwe mu Katuliki, Abakatuliki bagamba bwe baba bagenda okugatta abafumbo bagamba alina kyayagala okwogera akyogere kati oba asirikiranga ddala. Lwaki babadde basirisa emyaka egyo gyonna? Baakakijjukira
nga bakutta omuntu ne bagamba gwe tukwatidde omukono tukwatidde mu nsuwa. Kate sinze nzekka wabaddeyo ne bannange. Gwogenda okwogera wabaddeyo ne bannange nga gwe bakutte. Eyo si nsonga. Honorable, ekibuuzo kyange ekisembayo gw'olaba nti Principal Bobi Wine ogoba DP block kwa abasinga obungi mu DP block tebavuddeyo kumuwagira. Olaba kyongera maaso ekibiina oba kikinafuya? Kwatubuzayo mwaka gumu tugende mu kalulu. DP block singa teyafuna masanyalaze Gakyagulanyi singa eriwa. Omanyi nannyini kampuni bwakuwa omulimu. Olukanda kwekanga kangobe kampuni egenda gwa agenda ogikola nga toliimu. Gwogenda ogisuula lwaki tewaliiwo nga amagezi ago oba gwe wasookawo amagezi lwaki tewagafuna agakola kampuni eyiyo. Baliwo lwaki baleka DP egwe. Anti bakyeyita DP block. By the way DP tevangawo. Baddemu amaanyi ago bagateeke mu DP. Lwaki tebagateeka mu DP? Kiringa ng'omuntu ogamba oyo nze muyimirizaawo gwe lwaki teweeyimirizaawo? Oye motoka ze zonna nze nzibeezaawo era bwe naavaamu okukola emmotoka ze omuntu eyagula emmotoka ye gw'oli makanika asobola okufuna makanika omulala. Bano basuubuzi mu by'obufuzi naye lwakuba tebalina kya busuubuzi kye balemerako wabeerawo omuntu nti oyo asuubula sipeeya n'omulala nti oyo ali mu birime kati bo ekigwawo kye basuubula. Kati tebalina kye bagamba. Nupu is a brand that is new. Honorable katono nnyo bagamba nti ekibiina si kya Bobi Wine. Bowe bagamba nti talina ki owuninga bw'aba akola decision talina gamba nti yalagidde. Kati kansoke nkuwulire ekigambo CEO. President aba CEO w'ekibiina oba kyogere nga MD. Ffe twali mu FDC ng'oyogera otya Besigye n'ayogera. Omanyi abo beerabidde. Be bamu be baatugamba nga ozeemu Besigye okoze ekyamaanyi kati omulembe gukyuse. Nga twabonaabona nga tuli mu kibiina kya FDC. Olwaleero lwe basoose okulaba nti bapate president tebaba b'amaanyi. Besigye maama nga toyogera ng'oli mu FDC. Okimanyi nti baatufugira n'ebweru nga Besigye ava ku kitebe nga pate president n'agenda e Katonga n'asisinkana ba Nambooze aba DP ne Balukwago ne batusalirawo eno. Eryo lyali jjogo kiringa ng'omukazi ayagala bbaawo okujja ku lubalaza lwo ne banyumiza okwo. Baawo ate n'amala n'akomawo mu nnyumba. Bwe batyo bwe baatukozesa. Era njagala bagamba nze waliwo omuntu gwe nateeka mu katu ne muyingiza FDC nga yali tagenda giyingira ye Lukwago. Jukira baali banyimye tiketi nga bagiterekedde ye ow'ebweru. Tebagisimbyewo omuntu nze ow'ekibiina owa FDC banyimye tiketi naye bagiterese nti tulina waffe gwe tugenda okuwagira atalina mu kibiina. Omanye engeri gye nayingiziza Lukwago mu kibiina nagamba babanga nomination zituuse nga FDC tesimbyewo muntu ku kaadi
ngenda batwala mu kooti ate baaninsasudde era awo nga wabulayo ka nomination ennaku nga 2 ne baleeta Lukwago yayingira lwa butaagaane. Abasajja bazanya ebyobufuzi ebyakatemba naye bambi omulembe ogubaddewo tekinologi ono abadde nga wali olabye ng'ekyalo kirimu enzikiza ng'amasanyalaze tegatuukangayo. Ye politics gwe tubaddemu ng'enzikiza nnyingi ng'alina Katadooba agamba nze njakisa ekyalo kyonna naye nga wattadooba kati abaatadooba amasanyalaze gazze Tadooba zaazikidde taala za mikono. Honorable gosuubira nti Honorable Mpuuga kubanga bamusabye alekulire goloza yandikoze eki right now? Ffe tubadde tusaba tuludde nga nkola yaffe ey'aba opposition okugamba aba gavumenti aba NRM nti omuntu yenna atedde ebbala ku office ey'eggwanga yandirekulidde. Ffe tubadde tubisaba aba opposition. Kati olwaleero kitukutteko nga n'abakulembeze bonna abaliwo kabe ba Medadi Balukwago basaba dda ba minisita ba NRM balekulire. Amaloboozi gaabwe gakyusa okulekulira kukyusizza ensa. Okulekulira by the way kwa kitiibwa. Gw'obadde ogamba ekitiibwa. Okulekulira is honorable. Kubanga ogamba kati kankubuulire Junior mwe mukyali bato. Ku level nawulidde Mpuuga agamba ayina amasomero ge, ayina chambers, ayina business ze, ayina yiika z'ettaka. Kati gwe ayina ebyo byonna lwaki weesimba ku kafoobufu oba nga tolina kigendererwa? Lwaki oba tolekulira okuggyako ng'obadde ne mission gy'okyayagala okuggusa ng'okyali mu nuupu? Kiki ekyo lwaki oba olemerawo? Olaba n'abakazi tubagamba ti domestic violence bw'oba olabanga awaka wakutaddewo obukuubagano vaawo otaase obulamu. Kati kiki lwaki tataasa kitiibwa kye n'alekulira? Akyayina ekitiibwa? Omuntu alekulira aba ataasizza ekitiibwa kye bw'aba akyakyagala. Taina kyayogera baveeyo abantu abo bonna buli asirise ayogere bamuwanga kivumbi bonna kati baafuuse bakasiru bakiggala tebaliyo. Anti yagamba Honorable Mpuuga agamba nti ekyokulekulira si kyekikulu naye mbu talina musango kubanga ssente mbwezaamuweebwa. Actually Honorable Ssemujju yagambye nti ye mu mateeka mbu Honorable Mpuuga talina musango gwe yazza. Honorable Ssemujju nganda kubanga ssente zaamuweebwa akakiiko mbu kalina amaanyi okugabanya ssente. N'omwogezi wa Parliament Chris Oboy oba ye Chris Oboy kye yagambye mbu akakiiko akawa Honorable Mpuuga ssente kalina amaanyi okukola ekyo. So temubuleminga Honorable Mpuuga mwandizo ne mubuleminga akakiiko. Kati kankubuulire olwaleero tumanyi bulungi Kamaleo katini Honorable mpayo second Mario katini nti era si Honorable Mpuuga yekka yafune sente zino ne ba commissioner bonna baafuna kati lwaki mulondamu ye? Kati ate commissioner opposition kyabadde atuulayo baalemesa zaake yatuula ye ng'omuntu omu owa opposition ye yatuula n'aba NRM ne beegabanya. Okitegedde kubanga commissioner omulala yandibadde zaake gwe yeekobaana ne bagoba ng'amanyi nti zaake agenda kutaaja diiru. Ekirala essente ya parliamentary commission
ekwata ku ssente z'omuwi w'omusolo mu Parliament naye nga ziyise mu mateeka. Ensako eweebwa leader of opposition ng'ava mu office teteesebwangako, etteeka terikolebwangako amendment. Tosobola kugamba nti bannaye mumpe ssente tunaatereeza oluvannyuma kati Mpuuga kye baliko ne Bassemuju nti kinaatereerera muli. Eryo si tteeka. Era buli MP amanyi etteeka, amanyi bulungi nti bonna abantu nga ba speaker etteeka lyali amended luli tewaaliwo kasiimo obanga speaker bwagenda tebiringa nga byabalamuzi. Etteeka Parliamentary Elections Act ekola ki baja amendinga okusobola okuteekamu ensako oba akasiimo ka speaker. Aka leader of opposition tekannajja. So etteeka lye boogera terinnabeerawo wabula ba anticipating nti lijja kubeerawo. Kati honorable toza nti eno nsobi ya Parliament si ya honorable Mpuuga. Kati ani Parliament okujjako abakiise be bakola Parliament. Ati Mpuuga ne Parliament nga leader of opposition ayawukana ku Parliament. Parliament si kizimbe. Parliament be babaka ate nga ye abadde ku ntikko nti leader of opposition yakiikirira ebirowoozo byonna ebyakuŋŋaanyizibwa mu 2021 yabadde abyetise ku mutwe. Obwo obuvunaanyizibwa bw'abadde atambuliramu. Kati obuvunaanyizibwa bwe yabukoze. Baby, oli yampadde sukaali nti sinze ayagala kuwoza byaba baby. Gwokutemu sukaali nedda baamunsiizeeko busiizi ku mimwa. Naawe Junior owulirize emboozi ey'ekito ku musajja omukulu. Baamukwasizza mu sukaali. Baamukutte omukono. Ne bamukakka. Ne bagukwasa mu sukaali. Tetulina kunenya ye bambi Baby Mpuuga. Abamuwolereza balinga abagamba baby mumuleke. Bavudde kuwa ekitiibwa kati baagala kugamba mbu baby. Kati honorable obadde olowooza nti Bobi Wine nga principal wa NUP okuvaayo n'abyogera mu bantu lwaki teyafunayo abantu mu Buganda oba mu Catholic Church ne babatabaganya ne honorable Mpuuga? Catholic Church yaliyo nga muwa omulimu. Nupu yennyini yatuuza meeting walabye Nambooze yagituulamu n'etegona baamuyita ne yeebuzaabuza. Meeting yatuula. So tetwagala gamba nti Bobby yakedde n'aloota ngenda goba Mpuuga nga tewali process. Process yabaddewo. Process yabaddewo. Naye ono ng'era omuntu ayagala okwekangabiza. Omanyi baali baamanyira okukola propaganda ne bafuula ensonga entuufu ne bagifuula enkyamu. Enkyamu ne bagifuula entuufu. Kati kino kyabalemye bulemi. Badde baagala kifuula ekituufu. Waliwo agamba njagala tiketi bambi nze politics ndi mu mulimu gwange ndi mu research. Omanyi abantu abamu tebasoma bye tuwandiika. Nkolera government ye Canada.
ku bitabo nasoma siri aba bagamba nsobola okgenda ne sigenda so njogera bino saagala tiketi njagala aba abalina akajanja aka propaganda oyo ate ayogera olwokuba naye ayagala tiketi sijagala naye eggwanga lyange likyannuma kyekiyinzijayo ne njogera ku nsonga ezo abala balowooza nti banabiira bali awo ku lubalaza balinze nedda politics tetulina kulemeramu nammwe ate kyetugamba Museveni ave mu ofiisi ate nga mutugamba oyo ayagala tiketi naffe tube ekyokulabirako bwe tuba tunyuse tunyuke So honorable nyenda kufuna wana abantu basatu bakumbuliza ebibuuzo okay yes nyenda kufuna wana abantu basatu bakwe ebibuuzo byabwe Ismayanza Sebo Yes, buza honorable ebibuuzo byetuve wano. Asooka okwebaza muganda wange olw'obuweereza bwe eri eggwanga. Madam Nabilah nkutumiddeko weebale emirimu gy'okwasaganya. Nze nno Junior ngenda kusooka okugamba ebigambo bino sigenda kubuuza nnyo bibuuzo. Naye ndi munakuwavu nti ekintu kye twasalawo okwadvocatinga ffe ng'eggwanga nti mwe tugenda okuyita okubeerako bye tutereeza njogera ku democracy. N'abantu abo be tulinamu obuvunaanyizibwa oba be twakwasa obuvunaanyizibwa okwadvocatinga for that going forward nga ba members of parliament ojja kukwata maama wange Nabilah omuteekewo ojja kukwata omwami Mpuuga omuteekewo tulina a new guy on the block, His Excellency Bobby Wine omuteekewo. They are either grappling into something they don't know. I'm sorry to say so. Why? Ekintu kye tulina okusooka okuzimba mukulu Junior bwe tunaba tetunnatuuka ku instant ezimba institutions zaffe ne tuba nga tukyalina egos within these very institutions due to self-interests democracy tagenda kubeera achieved. Tulina okukkiriza mukulu Junior nti democracy mu ggwanga Uganda akula bukuzi. Banabilah, ba Bobby Wine, ba Mpuuga bonna bayigira ku mulimu. No one is perfect yet. Naye tebataddeeyo kimala in order to achieve that okulaba nti eggwanga lituukiriza ekyo. Omukulu President Bobby Wine, omukulu President Museveni byebimu kubikya musibye ne mu ntebe nti naye kennyini ebizibu NUP byesinkano olwaleero ebizibu FDC bye yasanga ekibiyambye okubanga NRM tennabisanga simply because omukulu ye custodian yali mu ntebe. Osinga omukulu Museveni si ye yali mu ntebe ne NRM yali badde esinkano obuzibu bwe bumu. Twogera ku buzibu oba individualism bwe twogera okuzimba institution katugeze ya NUP per se. Omukulu Mpuuga zino sente bwe yali zirabye yali badde agambako banne nti hey waliwo akasente kano, how can you use it against our oppressor? Twogera ku politics owa interest. Kino mukulu Junior nawandise message nenga nti teri politician mu Uganda alina moral authority kwogera ku kino morale taliyo, because we twogera ku morals Madam Nabilah oli wano ng'osobola okufuna millions za 3.5 going up mu Uganda ayingiza $1 per day. Gwe tolina moral authority kwogera ku ekyo. Bwe twogera ku morals tuba twogera ku buntu. Twogera ku buntu mukulu Junior. Ekitegeeza obuntu can be represented by one thing, that is communal oba communal system.
We agreed that in communal system tetwagalayo tugenze neba capitalists. Capitalists, what are they for? They are all after interests. Not until we get that to that point, okutegeera the system that we involved ourselves into. Internal system ya capitalists is about interest. Bobby Wine, ekyaguddewo ku Mpuuga, how does it benefit the interest ey'okutuukiriza ekigendererwa ekikulu? Gwe Mpuuga zino ssente bw'oba ozirabye nga tonnaba kwerowoozaako olina okusooka n'obuuza, how do I use this for the interest of the general cause? Twogera ku cause ey'okwanisiitinga omuntu. Mama Honorable mbadde disappointed a little bit. Olw'ensonga emu, Junior n'abuuza nti lwaki teyeebuuzizza ku bantu bano na bano ne bano. Kintu kutwala buyinza bwe twogera ku institution. Nze bwe neesiga Junior nti yagenda okukulira institution eno, tekitegeeza nti nno Junior yasinga okutegeera. There are elements ssatu bwe tuba twetaaga obuyinza. One must have knowledge, another must have finances, another one must have connections. Kati gwe bw'ovaayo n'ogaa nti Bobi Wine si yasinga okutegeera mu NUP, but alina connection n'abantu. Naye eriyo other factors behind. Nti Mpuuga ateekwa okuba alina influence eri ezo institutions ezisalawo baze tuyita centers of power. Kino kankibabuulire Junior, oli tavaayo n'akulimba wadde olunaku n'olumu nti akalulu the 45 million people be basalawo ani alina okubeera mu buyinza. Ebyo mubyogera ku entertain the society. But the society can only contribute 25% kwa ani asalawo. The other 75% areas over centers of power. You must tackle into those centers of power in order to achieve your goal. Kati Junior, ndoza tumugerera kiriziganyiza ne Ssemuju kati. Nti ba foot soldiers tebalina makulu. So bwe tubanga tuli abagendo basalirawo. Kamalirize Honorable. Semugerere maliriza. Bwe kituuka, yes, Junior nga maliriza. Bobi Wine, as far as society is concerned, alina percentage esobola okumutwala mu buyinza. Takyetaaga kusanyusa society. Trust agirina within the society. Alina okutakolinga into areas ezisalawo ani agenda mu buyinza. Ekya society, ekyo kyakirina, takyalina reason yonna kola kintu kisanyusa society. Ekyo bw'anaaba tanna kukikola, ne mubanga mwenna bye mugenda okukola, mubikola in the interest of a person atalina like ulitment say. Bwe twogera ku ulitment, nti si ya enguwa enkomeredde. Ekyo ba Junior tebajja kubibagamba. Naye omunna Uganda si gwe wenkomeredde kwani asalawo abeera mu buyinza. Kintu buyinza, it's way bigger than what you think. Ne Junior nga nsiibula omukulu bye mukola byonna Mama Honorable byayogedde byonna, we might end up with the likes of Martin Luther King mu ggwanga Uganda eyasanyusa abantu be naye agenda ya the end netatuukirira. Bobi Wine agenda kubayinga trust mu ggwanga lyaffe Uganda n'ebikolwa abantu bamulabe nti bali banne be bamulemesa naye ye yali asobola. So mukulu Junior neyanziza neyanzeege kale mukama mama nagambye basatu oyo muka kati kansooke mmaliriza oyo omulala gye. Okay. Kati Junior nja kwogera ekintu kimu. Omanyi okwekuba engalike mu analysis oyina okyegendereza. Bw'oba oyogedde communalism, ekitegeeza community etegeeza abantu. Kigambo kya Luzungu naye kitegeeza abantu. Ate ogambye
nti tewali ayina moral authority nga mukulembeza ali mu institutions ezo nga takoledde ku lw'abantu ayina kwogera ne tukkiriziganya. Ate ekiseera kye kimu n'ogamba community teyina buyinza busalawo oba abantu tebayina kubanga institutions endala goba weekubyengeralike. Democracy ategeeza majority tebaba pima. Democracy eri blind tebajiwa maaso. Democracy rule of the people by tutandizo jamba za institution endala ezijje zitegeerera abantu kubanga democracy yiye kiyiwawo ne bagamba asinza abantu mu mugongo kyovula abantu edda nga si ballot secret ballot nga layini wejjamu wekka ye democracy olaba layini ng'erala tosobola na kubala abantu nga gwe goyimiridde wekka nga tewali akuli mu mugongo no wanika buwanisi no daya waka yoyo democracy kati ate democracy omulala omanyi eyewoze omumba gwe bazikubya buli ayogerera democracy ayina okukkiriza ebizibu n'ebirungi democracy byaleeta. Bw'oba tokkiriza mu democracy gamba dictator atufuge ne democracy ategeeza abantu kati bwe tutandika okuteekamu obukoona ate lindako ate wadde Martin Luther teyasobola lwaki tukyamwogerako paka olwaleero omukootinga nga teyaleka impact. Abantu abakola impact be bazimbirwako n'ekiddako ate okumalamu revolution y'amaanyi kati kankubuulire tewali yali asuubira nti Museveni asobola okufuga era bwe bajjayo teepu za Obote nga tekisoboka era kati n'ayogera ku Bobi Wine kyekimu tugamba amaaso ku lutimbe kubanga bino tebiriiko klasi tori yasoma obwa president tebabusoma tewali klasi gye babusoma n'obwa MP tebabusoma. That's why omusomesa agendayo n'omulimi ne doctor ne engineer mwena ne mutuulaawo. Honorable ono kayogereko nantandikira omukulu bwana Junior neyanzege mukulu bwana Tamale Honorable Nabilah neyanzege for reply ate kufuna nakade noja noyogera igwanga Uganda. First and foremost, Honorable Nabilah is sounding like any other politicians how they do. Kisoka you politicians mwe mutobo mwogera you come and convince the public na iku ground mukola birara. Why am I saying this? Wana semwogerere yaze wana and he was not happy, neither do I. Lwaki njogera bwenti. A person avayo na avumirire ekintu kyogamba nti Mathias Mpuuga yabye sente oba bamuwadde sente because bamuwadde siyazibye kuzibi bazimuwadde, which is wrong also. Nange sagala corruption mu ggwanga Uganda, but bw'oba ng'olwanya enguzi oba olwanya corruption, where do you start from? Nti mwe abali basavinye parliament wabade onogamba ngu baby Mpuuga manyo, I think you are just maybe making fun of him nti yatandika parliament, which is okay. Nayo almost 500 MPs abali mu parliament nabo opposition quota day ezo sente buli member wa parliament afuna 1 million per day. Musana sente ezo bw'obanga timusana ezo sente atenga omuntu aw'omusolo, do you have the audacity, do you have the morals to talk about corruption in Uganda? Mwe muduka ku sente za Mathias Mpuuga ze yafunye 500 millions. But I'm asking is ba MPs ze bafuna kubanga parliament yeyisawo oba kakiiko k'ebyensimba agamba kati zino sente zigende wano zino zigende wano. Parliament is center of everything. Have you ever seen any member of parliament bwengamba any kitegeeza nti ne opposition ate ngwena hona babira chimanyi kisogeso kimanyi? Have you ever seen any person from parliament nagamba sente zitufuna sente mpitirivu ddala kubanga twanduwadde sente nsamusamu so that we can fulfill the interests of Ugandans? Never. But where do you get the audacity to come nimukuba torch mu Mathias Mpuuga as a person? Ekirala, why Mathias Mpuuga and why exact at this time when especially
people had already put separation between these two. Honorable Matthias Mpuuga, ne party president Chagora and Sentamu. You know, in politics, nothing happens by an accident. If it happens, then it was planned like that. Chovora benjogera politicians, it is to hoodwink the public or just democracy. Yes, the public, you come and tell us because with the presence of media, you convince the public, but when you go there, we mubagira mateka, we mukolere byafe bigenda mugwanga Uganda, you do what is different because there is no media. Nzembagamba, if you are fighting Matthias Fuga for what he did, you should do it everywhere. Kubanga nupu webai magamba kati akandwa naho. Yes, please. Akandwa naho I njogedde chintu chimu nti wabawo politics and leadership eringanga echintu echambe ekisala emirundi ebiri. Do we need leadership? Yes. Leadership eyo tugenda gituukako tutya. Ba MPT baabeereyo bwe banaabeerayo ate n'ekirala nze by the way akwanda naho as opposed to other people nze one chetuyina okwadvocatingira fenna is reduction of parliament. Olwaleero it is a disgrace. Actually it is absurd. Namba ya parliament ya Uganda iswaza. Echo number one. Nga tetunabagenda ku individual MPs. Tugambe namba ya parliament iswaza. That expenditure and the bulk of parliament is abuse of the procedures of the arms of government. Number two. Nze nsasira buli MP aliwo. Ekirungi, I can speak about it, I'm out. Nze segomba MP. You know why? Because eggwanga lyaffe lyafera abantu. Office budget ne bagituuma MP. MP official afuna million 6 ng'omusaala. Endala office budget. Asasulako drive eze sente kuliko emisaala gy'abantu 5 na yeto wali akinyonnyola. Honorable Nabilah mbadde nsaba ko is an office budget. Nze by the way singa government egamba MP asigale ku sente ze ebirala nebamugaba mu parliamentary staff 3 babasasulire fine. Eze sente tezigenda ku personal account ya MP lwaki baziteekako? That's what we should advocate for. Honorable Nabilah I don't know about Doma's submission naye nze ndabanga bit of contradictions mu bintu byo byoyogera naddala kati ekyoku reducing parliament nga wamala mu parliament ebisanja 3 ate yali yenkananga bweri buli kisanja ekyo kiddako bajongerako kituufu naye bw'otunuulira mu western region simanyi constituencies baakongerayo kimanyi bulungi out of gerrymandering western region yebadde n'ababaka abasoba oba abameka okumala ebbanga nga gye muli mu parliament ekintu ekyo temukyogerako. Kampala tebajongerangako. Ngamba western yena chikiri lero yechikirirwa naye singa yali mu area dala singa kati Kampala division buli division yechikirirwa woman MP kituufu era ye question yange gye ngamba contradiction weri nti your time abasinga bwe mwali mu parliament western region ebadde ne bu constituencies bungi nnyo teri mubaka akyogerako anti ne babutondawo nga wali amanyi ga government ya NRM ba creating more constituencies okubalkinga wano awali abantu abanji nga constituency numbers ziri constitutional nga bola banti engeri jojjamu constituency mu parliament ya Uganda bagamba abantu we basuka emitwala 2 balina okufuuka naye kati osanga constituency erimu abantu ba mitwala 2 kitundu kituufu kati ekirala point eyo abuse tuyino jogerako regardless of the party. Yeah, but abuse eyo Honorable Nabilah as we interface
olowooza baani abalina mandate era okusala constituency ezo baani abazigaba era baani abalina ozikendeeza era si beba MP bebamu Electoral Commission yezigaba kituufu but through parliament still no bajja ne baziyisa naye nkugamba there's never been an area where opposition erina amaanyi we bataddewo so it has been used as a political tool kituufu 100%. But we have an important parliament. Etasobola cha advocating for. Kuba due to interests. Teri ayagala fiirwa kifo. Okiwulira. Kati n'ekirala ku nsonga katika nkole submission ku nsonga za mukulu Mathias Mpuuga. Kuba zirabika ze zibadde ensonga enkulu. Nze nno ndi omu kuba banna NUP ba members. Aba feeling anti ensonga eno teyakwatiddwa bulungi. Era ng'ekyo amwana projectic ndi wa NUP president wange ye Kyagulanyi but we differ in opinions engeri ensonga eno gye yakwatiddwa which bwe tuba mu democracy nze nsuubira sijja kunyigirizibwa if you're right bantu bayagale njogere bye baagala kati ensonga eno nze ndowooza nze nga omuntu abelieving ennyo mu political institution ya NUP ng'essaawa eno tulina ababaka 57 naye nga ku 57 kagabo tumuggyeko oyo yagenda dda mu MK project mukimanyi Jimmy Rwanga tumuggyewo yagenda Kazibwe Bashiri simanyi byaliko n'abalala bangi kati kyembuuza kati Honorable Nabilah kyenjagala bwe tubanga mukulu simwogerere bwagambye if we are advocating for building institutions right twagala zibe ne integrity naye ngate neke tulina wakatono tuka crashinga where is the future of a political party mostly as we tend to 2026 if at all the likes of Mpuuga Segona Muwanga Kivumbi Nambooze n'abalala bonna tiimu eyo yonna abali experienced mu bintu bino tuba pushinze out olwonga political institution ng'essaawa eno batwogerako tufuna billioni 3 katase of the numerical strength y'ababaka be tulina mu parliament bw'oba ozimba institution ngo ogezaako oyongereko kuba nze kyenzikiriza wadde twagala tutwala obuyinza nye kijja kulabika bubi singa tuwangula Museveni mu ngeri yonna naye ng'alina ababaka 3 nga NUP erina ababaka 15 mu parliament obwo obuyinza tebuliiyo it can't happen kati kyengeza munange kyatuukawo e Kampala NUP yawanguza bakansala Lukwago n'aba wa FDC n'afuna n'abaawo ne bakansala ndooza 3 yeah but Lukwago and NUP we share the same interest ekyo kyo kiringa kiringa MK bwana wangulu wa president nga talina babaka nga NRM yewangudde ababaka they are the same people kati Johnny K njagala njogere ku nsonga eyo omanyi bwe wabeeranga musomero nja kuleeta ebyokulabirako ng'ebyessomero omwana omugezi yakubwanga nnyo kibo okusinga abaakoze Junior mu klasi omusomesa bwe yayingiranga nga waliwo omwana ow'empisa ate nga mugezi ne bagamba abadde bakola noise nga yabadde akulembedde oyo ng'asobola n'okukiikirira banne ku kibuuku kituufu kati bw'oleeta abantu abaludde mu struggle n'ennaku omanyi struggle is not a vacation si holiday nti enyuma yennyabo okubeera mu opposition tekunyumangako kituufu buli kyoyogera kituufu kati omuntu ategedde obulumi bwa opposition nga mukulu ayiri seasoned ate yalina okubeera ekyokulabirako honorable kituufu byoyogera kamalirize kati ebiralo ojja kunzira mu mukulu Dante nsaba bampeyo eddakiika emu honorable ngenda vaako ebintu byange alidde John K linda ko John complete bulungi nkuulira bulungi soko we submission yo ne Dante we submission ye then honorable bajja kujja at the last kati finally nga maliriza kyembadde ngenda okusaba honorable atangaaze n'abawuliza n'abatudde ku program kuno okuba comments nziraba ngera n'ensomako mu comment feedback ezitambula amazima gali nti
kino tuleme kwebuzaabuza fenna bannanuupu n'aba people power. Ensonga ya Mathias Mpuuga bwe tunaakozesa labisa ndi Sabula ideology okusabula tekulina kye kugenda kukyusa. Naye tutunuulire president waffe Kyagulanyi bwe tuba tumwagalanga kati era tugamba ye yalonda Mpuuga mu deputy yalinayo kafo konna mu FDC tebaamuwa kafo konna mu parliament era president Kyagulanyi n'amufuula commissioner ne lopu. Bwe tukwata ensonga zino ne tugenda mu maaso bwe tutiri simanyi oba 226 kuba twagala Museveni aveeko n'olwaleero n'enkya twagala aveeko naye nze sirina birooto nti Museveni agenda vaako mu birooto. Walina okubaawo ebikolwa Museveni tumugobe. Ne bwe tubanga tukyali ku social media just kusabula kulabisa naye nga tetutaddeewo bikolwa by'amaanyi nga tuli mu birooto mu buliri bwaffe nti twagala ideology twagala integrity tetugenda gizimba nga tetulina buyinza tetusobola kukyusa DPC tetucontrollinga revenue parliament tetugicontrollinga ebyo integrity tujja zikuumira ku kitebe basigale batugambe nga ba Martin Luther twali batuukirivu nnyo naye nga nze njagala tutwala obuyinza tutereeze Uganda bwe tutwala obuyinza bino byonna tujja bisootinga ate buli muntu alina ensonga ku Mpuuga kino nakyo nkisaba nsaba tugende for court interpretation kuba tukoye ebintu by'okwogerako obwogezi buli omu yeefudde expert mu mateeka. I recommend kati muntu yenna ajja wano tugambe what if we go to court what happens. Aba rule of law basegona n'obwago basirise lwaki tebadduka mu kooti nga bwe batera okukola. Nanti tusaba n'abagamba Mpuuga nti muli wanguzi ali corrupt bamuloke mu kooti. Abadde badduka constitutional court lwaki tebannagenda. Bo tebasobola kugendayo kuba omuntu waabwe yamanyi mutuufu ali innocent okujjako nga waliwo omuntu agamba omanyi mu kooti omuntu akutwala ng'agamba Kalebu. Kati lwaki tebamutwala Kalebu tebatwala Nuupu Kalebule. Kati nati bwagaana okuva ku bwa commissioner ne Nuupu esobola omutwala mu kooti nti omusajja muli wanguzi. Omuntu omu atandise okubanga yavuganya ekibiina ekyamutwala mu parliament ekibiina ekyamuwa ekifo ekyo kyennyini lwaki alemerako bw'aba talina kigendererwa. Omanyi omuntu okukola profile ye n'abeera ow'ekitiibwa mu ggwanga okiyita kyangu tugende mu maaso Tamale mirundi nkusiibudde tebabisoma nkusiibudde Dante yesebo yogera. Njagala kusooka kwebaza Honorable Nabilah olw'okunnyonnyola ensonga n'okuzittaanya nga bwe zirina okubeera. Mukama akutukuumire yonna gy'oli kubanga buli kyokola tokikola kwekusanga ggwe wabula kutereeza ggwanga lyaffe. Naye njagala kuddamu omukulu John Kaavuddeko kubanga asoundinga nga ali confused ennyo. Mu struggle gye tulimu tugenda kuba n'abantu bwe batyo naye tubasaba we tubaddamu ate temukifuula nti nno omanyi waliwo okukaayana ng'oyagala kuwangula n'otayagala kutegeera. Amazima gali nti waliwo omubbi gwe bakutte n'ekifi ky'enkoko ye waali naye ekibuuzo kirina okuteeka wali waggulu nti oyo gwe bakutte n'ekifi ky'enkoko teyakijje mu sowaani baakimukasukidde bukasusi kati ate ono yekasusi yabadde omubbi omutuufu akyaliwo tagenda kuvaawo yakyakasukira bangi wakasuka bw'ati ng'akuba endulu nti wuunabbye nga gwe bakwata wenhehe nga banyweza. Mathias Mpuuga alina okukkiriza ekintu ekisooka ekimu mu sitali intelligent nga bw'abadde alowooza. Abasajja baamulabisizza nnyo kyekisookera ddala. Ate njagala kuttaanya ku nsonga ya Honorable gy'ayogeddeko nti politics tulemmufula nti nno oli okubeera MP wa kitalo nnyo alina okuba n'amagezi ag'enjawulo nti oba alina okuba n'okutegeera okw'enjawulo. Nedda bannaaye tewaliyo course unity bayita member wa parliament oba presidency of any country. Tewaliyo course unity bwetyo. Kyovola banti fenna oba wasoma kagundi kasimanya kasisiko oba wasoma ka software kaki oba wakola agriculture simanya biki oba wakola business administration osobola okwesimba ne catering nga wakola catering ogenda mu parliament. Tukoye abantu creating aba political gods. Gonna the days of the Mathias Mpuuga segona nga baterwa ku radio finafina ntugoberera. Never. Tebikyaliwo ebyo. Nuupu egenda kubeerawo ate Nuupu teyazimbibwa ku muntu omunti Mathias Mpuuga nti oba guki. It is built by the people. These ideologies are in the heads of the people.
Segona okera ku machano oyogero ogenda kuba olwanyisa abantu bonna. Ogenda kuba olwanyisa abantu mu constituency yo mwennyingi abantu bamanye ebizibu ebitawanye eggwanga lyaffe. Bannayo omubbi abamubbi. Omukulu John Kagambye simanya abantu tunabeegobako simanye kati go ozimba ennyumba nga sementi poor quality egenda kuwangala bbanga ki. Tulina okwejjako ebintu ebitali bituufu. Let us define integrity with the real definition of integrity. Obeera otya ne integrity ng'oli mubbi. Where does obubbi connect with integrity? Matthias Mpuuga wabanga badde agenda kuzimba nuupu oyo sementi wa Kibogwe. Tasobola kubanga azimba nuupu tumwejjeko. Oba twejjako ababaka 10 oba 100 abantu bagenda kulonda ababaka baabwe yo wansi aba nuupu. Bajja kubazaayo mu bantu jjafuna abantu abali genuine. Ng'abavubuka basomye graduation ba junior babano. Abantu basomye nnyo jjatuuka okwesimbawo bagambe mbwa atannaba kutegeera bulungi is still politically young. Who told you that there is anything like politically young? Singa obwa president basaba PhD. Bannaireka mbabuulire tulekerawo okwo-creatingirawo obuntuntu obwo kati basegona bo bamanyi nti they are the ones controlling politics in Uganda. Who told you? Abaana basomye bazimba munanga akazimbe mu byobufuzi era kyovula bagamba mmwe abatalina buzimbe mu politics mwogera ki ne bwe tunakyusa obuyinza era ffe tugenda okubeera mu kati bo beera bamu buli gavumenti. Namulidde is lamenting simanya ka political party akato Kyagulanyi akyali muto mu byobufuzi bannaye ffe twazaalibwa mu byabufuzi tukyabiri mu tubitegeera. Tewali muntu mu Uganda atazaalibwa mu politics. We are all being ruled by politics. We have been surviving in politics. We understand the politics. Ebbanga lyomazeemu n'omulala yamazeemu. The difference is myaka. Amazima gakatonda mugulu wetubanga tukyalina ba political gods abagala okwefuula nti bategeera politics okukira abalala. Surprisingly nti n'abavubuka abatamu but they are being fooled like that. But Kingmaker abeefuula nti no Godfather kwate Segona yogedde ategeera nnyo he has a lot of experience. Kakati yakomyewo mu mawulire ebbanga lyonna abadde asirise kawuluka 2026 abantu b'ebusiro mumanye ekyokukola. Let us start fighting these people. They are the ones who don't vunza. These are political diggers. They are inside there eating one by one. Twegezeko kubanga twejjako envunza ezo tuzitundule ziveewo kale tulabe ekibiina we kinaagwa. Weebale nnyo muganda wange Junior. Dr. Dr. Wanji muganda wange. Tesa tuwulire. Okay, nayanziza okumpa omukisa guno Junior nkwagala nnyo. Live zones goberera nnyo kwagala nnyo. Nsanyuse okuwuliza Honorable Nabilah Mukama akuwa omukisa olw'okuteeseza eggwanga n'olw'okwagala eggwanga lyo n'okuwakanira amazima. Naye amazima tegeekweka. Omuntu osobola okweka amazima emyaka mingi naye balinaku olwo ne gavaayo ne geeraga nga amazima. So now nze kyenyinza okugamba ku nsonga zino nawulidde John Kenga ayogera kyenyinza okugamba ku nsonga za muganda wange Mafias Mpuuga. Abantu bangi nnyo boogedde ebintu naye njagala mutegeere kino omulabe wo alwana mu mirundi ng'ebiri. Gavumenti eno esobola okulwanyisa ebibiina mu mirundi ng'ebiri gye ntegeera obulungi. Omulundi ogusooka bakasuka ejjinja mu kisaka balabe ki ekinaavaayo. Basobola okukola bwe byonna nga butego budaivatinga enkola za kibiina mu kifo ky'ekibiina okuteesa ebikitwala mu maaso oba okukola ebintu ebiyinza okiyamba. Babadaivatinga ne babateeka eno ssente ne zifuuka ensonga n'ebirala byonna ne bijja nga bifuuka ensonga because bagamba nti buli muntu yenna ali mu nuupu yalya gavumenti yamuliisa. Abasinga obungi ba honorable gavumenti yabaliisa. Mulaba basegirinya mubalaba basewanyana tebakyayinza kwogera abasajja baali abiki byonna. Kati ebyo byonna zibeera diversion ze basobola okukola nga zikyankalanya ekibiina. Nze kyendowooza kiri bwe kiti. Ndowooza ekibiina kibeere n'akakiiko ak'ekyama mubeere ng'Obukatuliki. Obukatuliki bafaaza balina ebizibu bingi ebibeera mu bigo byabwe naye olaba bimeka mu mawulire. Olaba bimeka ku streets nga babyogera. Naye ng'ebizibu bingi
waliyo n'abaana b'osanga nti ono mwana wa faaza n'osanga nti ono mwana wa naye ebizubu ababimalira eyo obiwulirira mu bubuumo naye nga tebijja wano. So ekibiina singa tunaabeera obumu ne tukwatagana ne tuzza abantu bano bw'abanga akoze ensobi waliwo olunyiri lugamba mu bayibuli nti muganda waasobyanga muzze mu kyama omubulye nga muganda wo wagaana yita owookusatu bw'agaana yita owookuna singa byonna bibeera biganye muteeke mu lujjudde mumbalire ebweru nga munnaggwanga kati nga temunnabalira musajja ono tetunnamusuula eyo okubeera nga munnaggwanga waliwo akakiiko ak'ekyama akatuddeko n'abantu abafaanagana bwe bati mu nuupu ne bamukunya okutegeera amazima g'ensonga zonna ezigenda maaso kubanga nawulira kati Dr. Jimmy kansooke njogere omanyi president fe ababaddewo nga bw'olaba n'amateeka gakolera ku president ebigambo bye tuzze bw'otwogera ng'abaopposition byebyo byennyini ebiyimiriddwako ne bitulamula. Dr. Jimmy olwaleero ba advocate aba right wing mu opposition beebo bennyini akabondo abadde bagamba oyo waakalabba oyo waki kati olwaleero ejjute likutte ku bbo Serukama mayute bwe bakameerirye kati olwaleero ejjute lyakutte Serukama mayute kati ate omuntu agamba ate kati lino mugira mulireka mulinyige mpola mpola ng'ate twateekawo etteeka nti akwatibwa ejjute waakunyiga ejjute eryo liwone kati enkola eyo yebadde ekolebwa mu opposition tewali kipya. Okay, honorable yenkola ebadde ekolebwa mu opposition now njagala kugamba kino Junior owuliriza bulungi. Honorable abantu tukkirize nti ekibiina kyonna ekitandika mu Uganda kirina okusasula kye bayita price oba kina okusasula kye bayita omutango. Omutango gw'ekibiina gwangula nga ndubanga bajjamu abantu abalungi banoonyaamu ebisava. Katonda bwe yali ayagala okulokola ensi yawaayo omwana. Mu abantu bonna bavudde mu nuupu ne bagenda mwe mukkirize nti bagenze bagane tumalira budde tuteese okuyinza okutwala ekibiina mu maaso. Tukkirize nti sacrifice babadde nga sacrifice. Kubanga yinza okubanga abadde mulungi naye nga Katonda alonzeemu ekirungi sitaani amutula oba Mukama amutulaze mangu nga temunnatuuka mu ntebe singa mbadde mutuuse mu ntebe nga ow'ekitiibwa muganange Bobi Wine nga atuuse mu ntebe nga president wa Uganda bino ne bibaawo okulyamu eggwanga olukwe kubanga wali abaalidde mu ggwanga lyonna olukwe ng'ono mukulembeze wa ggwanga yes treason. Now kati tumulabuukiridde mangu ffe twebaze Mukama nti abantu bonna be balabisa ne bakkiriza okubalabisa kuba tebasobola kulabisa nga tewakkiriza. Bayibuli egamba nti ekikolebwa mu kyama kirireetebwa mu lwatu teri kyowakuteeka kitali kwekulwa. So we baba ekibiina kyo kiri trukiya kiwaddeyo kaadi babayambye bazembye obufuzi n'abataasoma mubalese mbyobufuzi ne bajinga empapula naye nga kaadi ya nuupu yabayisizaawo gye bali nga bali mu palamenti tateesanga kuwadde emirundi giwere 3 oba 4 gye bali okitegeera Honorable kati abo abantu Mukama atuyambye abo bangu okulya. Omanyi Honorable teri muntu agenda kubeera mu nuupu nga yayingiramu nga mwavu olowooze nti bw'alaba ku ssente tebagenda mugula. Kati Dr. Jimmy sente munnange zisobera abazirina ate basinga omululu gweyongera bweyongezi. Omanyi twandigambye nti waliwo omanyi omuntu bw'ajja n'ayogera n'agamba anze siri muyala yandibadde ekyokulabirako nyina ebyange byenkoze kati olwaleero ate omuyala musobola omuttira ne ku liiso agamba bambi kasajja kattu ennyumba munnairo kagiguze pasipoti lwe yagifunye naye kati gwe weekwasa ki ngera bwe nagambye nti omwana omugezi abadde asinga mu klasi gwe basikuba kibooko ku lwa banne. Kati olwaleero njagala kugamba nti nze njagala generation
fa babaddeyo tuleke okuwanyisiganya ebigambo n'abaana betuzaala. Webale nnyo Honorable. Kubanga bwe tunakituuka bagamba kati buli mugigi buli mulembe guwerekera oguguddira mu bigere. Bwe kibanga twafunye omukisa ne tubanga tugamba gwe gundi osaana kuvaayo kubanga tiimu eyo eyassuubi yebadde esinga okusetinga moral standards eza politics. Kati moral standards zituuse ne zikwata kiringanga bw'ogamba nti wabadde oteze kamasu ka musota ate ne kakwata ente ekigere. Kati akamasu twakateesaako ne tukkiriza nti tukateekewo gwe kanaakwata kamukwate.